okuva twava mu bizibu bya Ebadde mbadde waka wano nga ndi wadde nga ndi mukungu bagira muganda wange ayangendako mu kaseera akatono nga talwadde okujjako okufuna amawulire nti akoze eki afudde kale ennaku zonna neewummuzaamuko ninga bakambeereko ewaka. Abantu baagala kumanya erinnya Kyotera Boys tulirama nnyo ku mmotoka z'abantu n'emmotoka ya Ebadde yaliko Kyotera Boys. Mukwataga munnamutya ne Ebadde otuuka okumuwa emmotoka? Ebadde olugendo lw'okukwatagana naye luwanvu. Ebadde twakwataganya Masaka ewaffe ekyotera. Gwali mwaka gwa 2017 omwezi nza gwali gwa kusatu. Ne bajja bali bazze kuyimba ewaffe ku kyalo gye nzaalibwa Kacanga. Kakati mu kubeera nga bajja okuyimba bajja banoonya loogi banaasula. Kati nga mu katawuni ako ate nze nalinamu loogi mu kaseera ako. So n'olwekyo awo tutandikira okubeera ne Ebadde okutandika okubeera nga tutandika oluganda. Ate ezo kiripu ze baleeta ez'okufa kwe mbu yayogeranga simanyi ngenda kufa ngenda kukola ntya ebyo bintu byaliwo dda nnyo ng'alwanagana ne mukazi we yabeerera emabega eri nga balina obutakkaanya ne mukyala we. Omuntu obwabeerangawo ng'agamba nze nja kwetta sobola kwesonyiwa biki nga laavu yeekola ki. Kale ezo kiripu ze yajjanga ayogera ezimu zibazza essaawa eno ne balowooza nti za leero naye ate nga ziyiseeko eki ebbanga. Ennyumba gye twasanze mu kyalo ewaabwe oba empya obadde ogimanyiiko kuba tulaba eringa ebadde yakazimbibwa naye nga ebulako ndowooza kuteekamu madinisa ndabirwamu n'enzijira okuteekamu ndabirwamu kuba buli kimu kiraka kibadde kikwa. Obadde ogimanyiiko? Ennyumba eyo nagimanyaako ntandikwa yaayo n'embeera yonna nga bwebadde. Alava fo bwe yafuna ssente ezo kuba kaali kakooyekooyemu ngamba kamotoka kajjeewo kono kamala okukatunda nze kenyini nze namuwa amagezi ne mugamba naye waŋŋamba mu kyalo ennyumba eriyo nki mbi mali okusaba akasente kano koofunye genda otandikewo ennyumba ebisigadde tujja bikwasaganya mpolampola ennyumba eyo ekole ki eggwe. Era bwe yatunda emmoloka eyo okutandika ennyumba eyo nendyoka nkumuwa kasitoma oyo muyafiiridde. So n'olwekyo nti ennyumba yava mu ssente ezo twatundamu eki emmotoka. Kati nga nze maneja ali amwagaliza okuba nti akulaakulana kuba nze ekintu kinasooka okukola nasooka kuzimba waffe kibanzaala era byonna eby'Ekampala biggwaawo oba bibeerawo naye bw'otuukibwako obuzibu olina kuddawa waka. Kati waka nga tewategekerayo ofaanana bubi tewategeerekeka. Kiba kibi nnyo okuba nti levo gy'oba olimu n'abantu mu bakulabira nga tusobola okukola ki. Abadde Nyungunya avaayo n'agamba nti ssente zivaamu agenda atandikira awo kuba ng'azimba ennyumba ey'omugenzi nga ziva mu kivulu nga Mozi Radio we baamuzimbira ennyumba naye kibeere eky'okujjukizibwa buli mwaka nga tesiti mubaako kye mumujjukira. Ennyumba ejja kuzimbibwa kubanga ffe abadde baagaladdewo tukyalimu. So nti Nyungunya n'abanga tagizimbye nze nja gizimba era enteekateeka bwe ziba bweziri kitegeeza bayinza okuba nga balina ze balina nange naze nkola ki